Otutuukidde ku kyalo Kiwale ekisangwa mu ggombolola y'Engongwe e Buyikwe tusanze abatuuze bakkakkanye ku kkanisa y'abakkiririza mu kidiinidiini Kimukaaga ne bagiteekera omuliro. Abatuuze ababadde bakambwe okutuuka okuva mu mbeera kiddiridde abaana 3 okufa mu nfa etategeerekeka. Bano bagamba obuzibu buva ku bakulembera ekidiinidiini kino obutakkiririza mu kugemesa baana nga kw'otadde n'okugenda mu ddwaliro. Tebamira makerenda, tebajjanjabya baana, tebabagema, bali awo beekuuma batyo. Buli kanaku ne batuviira ku kyalo bo basigala balima batambule bagende badde ewaabwe. Tebagala batwala malwaliro. Naye kati obudde buno abaana gye babaddusiza batuleetera mirambo nga batusuulira awo, ffe tusula mu mpewo twalwaladde ebirwadde. Bano olw'obusungu kwe kukakkana ku kkanisa bwe babadde basinziza ne bagissa ku ttaka nga kw'otadde n'okugyokya. Tebakomye okwo ne batandika n'okunoonya buli muntu gwe bamanyi nti akkiririza mu kidiinidiini kino. Obwedda buli gwe bakwata nga twalibwa ku poliisi y'Engongwe. Abatuuze bagamba nti singa abantu bano babadde bagoberera amateeka tebandibadde na buzibu nabo, naye tebasobola kukkiriza kulaba bantu nga bafa. Abakulira ekidiinidiini kino abamu abatwaliddwa ku poliisi bye boogera bitankana okuggyako okutegeeza nti eddiini ya Yesu Kristo. Tetugoberera kugenda mu ggulu. Mugoberera gendawo. Robert Mugabi Mpamire DPC w'Engogwe agamba abeerimbika mu kidiinidiini kino bandiba n'ebigendererwa ebirala. Tuwadde n'abantu abamu be bayita abatujju nga bakwata abaana baffe ne batabasomesa ne bagamba bagenda basomesa ddiini era bifaananyirizaako ne bano. Nteeberezaamu mbwe yakola kiri alabika yakyusizaamu butuusa n'agamba ndaba wano olw'abakristaayo bangi leka tuyite mu bakristaayo mwe tuba tukola ki. Omubaka w'ekitundu kino ekya Buyikwe South Dr. Lulime Bayiga asabye abatuuze bulijjo obutasirikira abantu nga bano mu bitundu byabwe. Naye oli akibasembekamu abeera n'ekigendererwa kasamala okuwunzika obwongo akozesa kyonna ky'aba ayagadde. Omubaka omukyalo wa Buyikwe Diana Mutasingwa asabye abakulembeze ku byalo okulondoolanga ebintu ebikolebwa ku bitundu byabwe okwewala embeera ng'eno. Kiko k'ekyalo ne ba defense ebintu bino bigenda otuuka mu kyalo ng'olwedde mwetegereza waliwo abantu ababeera ku kyalo aida disodale tebalina kye bakola be bagenda mu bintu ng'ebyo. Omuntu waba ozuuka ku makya ng'olina ekyokola oba ogendayo okolayo ki ng'omanye ozuuka ku makya ogenda mu nnimiro ofuna saawa meka ez'ogenda mu bidiinidiini nti bagenda kuwa kino bye. Mu kiseera kino abaana 4 be baddusiddwa mu ddwaliro okujjanjabibwa nabo nga basangiddwa bali mu mbeera mbi. Ng'omulambo gw'omwana abadde afudde poliisi egututte okunoonyereza ku kyamuse. Baabakwate bakyakomebwa ku poliisi y'Engogwe gye banaggyibwa okubitebya.